Musumba, please don't disappoint me. Kuba jabbo nkoze bubi. Onoonyaaki. Oba tonoonya bigambo bya Katonda. Simanyi Sande eno ngenda kusabirako ekkanani awo naye ng'ekindeeta kyabaddewo olunaku olw'ejjo. Tabuleti the foods. Simanyi Musumba fuuka nga tondisappointinga pati nsibidde ku ggwe. Abalala bonna bali mu kasiki. Abalala bonna kati buli omu ali eyo apostinga nawe kantu ka TikTok ke nalabyeko bannaye. Amanyi kyange tekimanyi omuzira Edi Mutwe bambi yadduse. Yadduse. Ate gaadi. Nalekawo omulimu. Handi Edi Mutwe asuze ku kikali. Baana bagambye Edi Mutwe n'olekawo principal n'odduka. Ka video kalaze Edi Mutwe yadduka. Edi Mutwe okuuma teyasobodde yalabiseeko mu kuyoolayoola. Asooka kwetaasa. Bino twa mu firimu za America. Gwe wa muvi gye n'abomu yayatika omwana n'agwira bosi we bwati. Muganda wange ebya firimu basebe bagala okuddamu bategeeza ebyo bya firimu scripted. Edi Mutwe yasuse kutuuka. Ebyaddala we bituuka. Omukulu bamukuba kanisita n'ojja n'omuyoolayoola n'omuddusaawa mu ddwaliro. Ng'ate n'obeerawo ng'omujulizi n'ogamba nti kituufu omusajja nambaye ng'akola ki? Pakati singa mwenna mufuna obuzibu ani agenda okunnyonnyola ki? Naye TikTok yajja mu ggwanga naye mu byonna neesunga Sunday service. Kubanga mpulira omukulu aleka alina ekimugira agamba mwagaana agange nina okugaana. Baali tuwe muko kugundi biki. Bankuma wano ne muŋŋaana. Zenna nzijudde enkovu eno. Babaka neera tulagana ku nkovu eno. Bwebuziwa nti awo. Kati awo pasa kyole sokoyina soka nawo tuwa enkovu. Tutandikira tukomparinga ne kino ekimu. Atandikire ku nkovu. Kabakuuta obuganga. Principal ekifaananyi ekiri latest bamusibye okuva wano paka eri wansi. Andi bamulongoosezza. Bamulongoosezza of course kati basaze okugulu bambi I can imagine. Kati fragments bazigyemu bati bannaba. Simanyi ebintu by'okulwanisa sibimanyi nnyo. Baka bazigyemu process jukira obuganga bwa pasta. Babuutanga bukuusi. Sande n'ennyumi. Naye kino muna tubyogera muyala babule ekintu kimu. Nina omuntu gwe naweereza message mu inbox ne mugamba nti ekyo kyokola kibi. Oba ontegeera. Kakati ekintu kino eno incident yetuukidde mu kaseera kutusingira okukola ki? Ogyetaagira. Wakati ng'abantu bafa ne bawa group y'abantu evaayo n'eseka. Gwe walabye gundi oba fake account ya Frank Gashumba eyagambye China bullet. Nze sigenda kudda mu personalities. Ate mu kooti nze atera posti gyeri. Kino kizze mu kaseera akaki akalungi. Ffe mutwegenze sina makulu nnyo mu ggwanga muno sina bagenda kweja ne bwenseka. Ne waliwo abantu nga muli bamuzinze mu ggwanga muno. Oba ontegeera bulungi. Kituukidde mu kaseera akatuufu nga tulina side emu gye tulowooza nti yeeri w'okumookinga bafunye ebizibu. Kati tulinze side endala tulabe bo abala bafuna ebizibu bakola bati oba bakola kisajja kikulu oba nabo just baba tebafuna bufunyi mukisa. Ani atayina mukisa atayina social media. Ebyo naye Sande eno Mukama Katonda nnyamba nneme kwebaka olumu Sande neebaka. Noyitako. Nempitawo. Ojja gisanga service. Seetandika. Eba recorded. Ate yagyerabireko maaso ku maaso. Netaaga nga wendi awo nga ndaba bwendi n'enkola y'akantu. Enkola y'akantu naye twongera basaasa naye nga kyo on the serious note tupikinga lesson nalabye tozebadde post ya wekitiibwa Mpuuga. Ekikolwa ekifaanagana kwetu ekisigala nga kikolebwa ebisingawo bisobola okujja kati ebyo tubuusa amaaso olw'okuba tuba tulina ebyaffe twagala ogisaawo nti ab'ebyokwerinda basigala nga bakyasobola okutunuza mu bantu ebintu ebisobola okubadda mejinga bano bajjawo ebisinga bisobola okukola ki okujja tiyagaasa asobola okusigala nga akubibwa naye nga tanunuliziddwa mu muntu. Okitegeera? Naye obeera onoolinda bulinzi ekiddako. Naye nga tulinde tulabe ekiddako awo. Naye kale omulwadde ye tukyamusabira awona addeyo akola emirimu. Nga yo plasita.
eva kuno paka mu kiwato waliwo kyawukwefu yosalabyeyo mawulire